ate era ne mu Bayibuli kyogerwako. Omuntu yenna bw'aba ayina ensobi gy'akoze oba bw'aba ayina omusango gw'azzizza, omusango ogwo gumusomerwa n'aguwoza ne gumukka mu vvi oba n'agusinga. Bwe gumukka mu vvi asobola okuweebwa ekibonerezo oba asobola okwetonda. Ndi mweteefuteefu amangu ddala nga ntegedde omusango gwange guli ki. Obudde buno tomanyi kyewazi. Nga ggwe munnamawulire wakiwuliddeko nga kyogerwako, nammwe muyinza okunnyambako nga bannamawulire kubanga mwogera n'abakulembeze. Mmanyi nti muwuliziganya nga bw'ombuuziza n'abakulembeze osobola okubabuuza. Abakulembeze bange mbawanye ekitiibwa. Kibiina kyange nkyagala nnyo. Struggle eno ngibaddemu ebbanga ddene. Siri mweteefuteefu kugirekerera wadde okusoomoozebwa okwenkana kutya. Era mmanyi nga bw'ombuuzizza bakama bange osobola okubabuuza. Oyinza n'okunnyambako n'ogamba nti bagamba omusango gwo kino. Wali okiwuliddeko ewantu wonna? Abamu bagamba oludda ogendako ku kitebe. Kituufu nti musango ogwo kubanga nze kyenjagala, kubanga olumu omuntu oyinza okulwawo ng'olina ensonga. Osobola okuba omulwadde, osobola okuba ng'obadde olina byokola. Emirimu gy'ekibiina ngikola oba nedda, kubanga kyanjawulo okulwawo okugenda kitebe. Nga gwe bw'osobola okugenda ewammwe okulaba ku nnyoko ku Christmas n'omala Christmas 2 nga togenze, nnyoko baba mukyawa oba aba yakuzaalukuka oba gwe oba omwegaanye? Nedda. Kitegeeza nti osobola okulwawo ogenda ku kitebe naye ng'emirimu ogikakkalabya bulungi. Ekirungi mwe muli mityana, emirimu gy'ekibiina ngikakkalabya bulungi. Nakati ndi mu kusapootinga abavubuka baffe abateekateeka okulonda. Obligations z'ekibiina zonna nzituukiriza bulungi. Honorable, ekigenda okusembayo bwe wawulidde ago amawulire wayogeddeko ne Muhammad Muwanga Kivumbi? Nedda, kubanga amawulire ago yagogeredde mu public. Mulinda nga mukama wange Vice President, nga mukama wange ssentebe w'akakiiko ka Parliament aka Buganda, gyembeera naye actually tutuula naye ku caucus, tutuula naye. Ndowooza nti tunaawuliziganya. Engeri gye ndi ndowooza nga nkyali mu field ate Parliament tetuula, yali ajja sign die. Ndowooza bw'eneetuula kubanga tusisinkana maybe mukama wange tunaayogeraganya. Bagalira mu kimala kimala siisi kimala. Naye nze ndi musajja watukufu kati atawagira obwanyinza obulungi. Naye mu kitundu mulimu omugwano. Era tubakyoya n'okuba n'omukwano mu mutima. Era bw'otikka ekintu nkigambe gundi kenda kikimuka. Nze siwagira mpuuga ja kulimba siwaddiku. Naye olabona bakasiba Moses, n'olaba Betty Namboze, n'olaba Semujju Zai Munganda, n'olaba Sategona, n'olaba oyo gundi oyo Muwanga Kivumbi n'empuuga. Mpuuga amazima alina bingi byakolera Muwanga Kivumbi. Sisogira mpuuga. Omukono guno munsi gutalisamu nako obuntu. Sinoba nti ekintu sisobola kukyogera. Kawuli Abubeeka sisobola kusobola mwanukula. Seko Muhammad mpeka pasi sisobola. Dr. Lawrence Mulimba sisobola. Omuntu oinako kuba gwe medicine buli mukwano gwange. Ndi medicine ali abantu ngali bakiyanga ate tubakindika so muno omuntu tubene n'okwano ndi munno mu kabi. Dala kituufu oli manyi president wani? Deputy President. Muwanga Kivumbi. Ane Muwanga Kivumbi bana ogere adiye Muwanga Kivumbi na president ogere liriye ikosa kosasi. Yali tumeba kwa kosasi. Bugana ko kasaji kwa ajikole stage. So ne bitu bya maybe kino mu mukoro kikulu nnyo. Kandi wali mala Richard kono senso. Ukwano gwange. Kitaba ako butukano. Alikucha